nga 3/1993 Obuganda bwakunganira kasozi Nnaggalabi e Buddo okujulira amatikira g'omulangira Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi II ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'afuuka kabaka. Kinajjukirwa nti enfuga y'obwakabaka yali ejjiddwawo eyali omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo Apollo Milton Obote II. Naye kanzire ku mulamwa gwa leero, Ssaabasajja Kabaka aweze emyaka 3 bweddu ng'alamula Obuganda era ebituukiddwako nkumu enteekateeka zonna zazaawumamu omutwe zigguka. Kankumenyeremu ku bitonotono Omutanda byakoledde abantu be okuyita mu misinde gye yasiima n'atuuma Kabaka birthday run. Ensimbi ezize zikuŋŋaanyizibwa alwanyisizza endwadde ezitigomya abantu be nga fistula, nalubiri, nga kati obulwadde bwa siriimu bwali mu kulwanyisa. Omutanda yasiima abasajja babeere basaale mu kutaasa omwana omuwala akawuka ka mukenenya. Omutanda mu myaka gino takoze yekka era nga bakatikkiro abaakasiimibwa okukuuma Ddamula bali 5. Katikkiro w'ekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere ye yasooka okuba katikkiro ku mulembe Omutebi era yafugira ddala okumala emyaka 12. Oweekitiibwa Dan Muliika yasiimibwa Omutanda okubeera katikkiro owookubiri n'akwasibwa Ddamula. Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula nga yakulembera Obuganda ku lw'abeene naye ye teyakwasibwa Ddamula. Engineer John Baptist Walusimbi abasinga bwe bimanyi nga Engineer Jebbi Walusimbi yakwasibwa Ddamula era naye n'alamulirako empologoma Obuganda nga 29 Muzigo 13 Omutanda yasiima n'alonda minisita w'amawulire era omwogezi wa Kabaka ebiseera ebyo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okumulamulirako Obuganda era ng'okutuuka kati Ddamula akyagikuumye. Kabaka era alonda baminisita abakwatizaako katikkiro okusobola okuweereza abantu be. Omutanda era aweeredde abaana okuyita mu kitongole kya Kabaka Foundation era n'atandikawo amasomero ag'enjawulo nga Lubiri Nnabagereka Primary School, Lubiri High School, Buganda Royal Institute, Muteesa Royal University nga 10 ababanguliddwa mu matendekero ago. Ku ludda lw'ebyobulamu Omutanda yasiima amalwaliro gazimbibwe era Ssingo yasooka okuloza ku nkola eno ng'eddwaliro liri mu kuzimbibwa ku ggombolola e Busimbi. Era Omutanda azze agemesa abantu endwadde enkambwe obwereere ng'omusujja gw'ekibumba. Mu myaka 3 Kabaka omulembe yagukwasa bavubuka mu byobufuzi okukola awamu n'obukulembeze era ne gutuumibwa omulembe Omutebi mu mwaka 2002. Okusobola okuyimirizaawo Obwakabaka kyetaagisa okuga abakwe bonna gye bali obutanyooma mirimu. Okukubiriza abantu bokkola beene kyasinga okukola buli lwayogera era nga abasinga bakiweerako bujulizi. Amanya nze Kayira Alkamu yaneddira Mbogo. Mpulira essanyu lingi nnyo olw'okuba Ssaabasajja agenda kuweza emyaka 3 bali ku ntebe y'abajjajjaabe. Era neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'atteeno wansi muffe bamisaayi mito n'atukwasa obukulembeze okuddukanya emirimu gya Buganda nga tuli wamu. Omulamwa Ssaabasajja gwe yalonda ogw'amatikira g'omulundi ogwa 3 guli nti tunyweze ebika tukuume Namulondo nga mukwogerako n'abantu be mu biti eby'enjawulo bwe bati bwe bagambye. Kaya Christine Nashimwero neddira Kasimba akabbiro bannakasiima mwenna jjajjaffe Kabazzi ntumidde era nkwebaza emirimu gy'okola. Weebale okututeerawo emikutu egy'enjawulo we twogera ng'Abakasimba era ffe we tubeera wabeerawo enjawulo. Era mukaweefubewo okumanyisa abantu ebika byabwe, akabbiro, omukulu w'ekika n'omutala kwe batuula. Obwakabaka bwazimba ebibumbe okuviira ddala ku Lubiri Emmengo okutuuka ku Bulange nga biraga ekika ky'omuntu, akabbiro ke, omukulu w'ekika n'omutala kwe batuula. Kisobozese abantu okwongera okumanya ebika byabwe. Wadde nga basiima naye waliwo abakyalina kye basaba Omutanda abakolere kuba bamanyi nti ye yekka asobola okubakolera ebirungi okutali bukwakkulizo. Erinnya lyange nze Namulondo Grace nga neddira Mbogo.
Kyabaffe Kabaka okweza emyaka ng'avuga ku Namulondo mbadde musaba atuyambe nga ffe abayizi batwongeremu mu byenjigiriza naddala mu disitulikiti y'e Kyankwanzi nga nviridde ku ssomero lya St. Joseph Senior Secondary School Kumba Kyankwanzi. Emyaka 3 gino tegibadde gyakaweweevu era mubaddemu ebisoomooza kugeza obulumbaganyi obwakolebwa ku Masiro g'e Kasubi, Omutanda okugaanibwa ogenda e Bugerere kw'ossa n'ebirala. Okwawukanako ku myaka ena egiyise, amatikira g'omulundi guno gakwetabibwako abantu ba Beene bonna era ng'ebika bya Buganda byakusoosowazibwa. Wangaala Ice Ssaabasajja. Nze Pauline Nanyonjo ku lw'Emboozi Ennyuvu. Nursery and primary school tukuzaza Ice Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikira ago agasatu Namulondo z'abajjajjaabo. Wangaala Ice Ssaabasajja Kabaka. Susu tabarangira